yensonga lwaki omuntu bwafubutukayo mu family n'agejjamu gwe teweetaagako mulabe family ejja kweyuliza emigo gigenda kukulya bagenda kukuloga bagenda kukola byonna okulaba nga bakuzza wansi because to them bw'abaamu asuumuse it means nti ate obulamu obwabwe bulina kuba bubi indirectly ate nga kyalibadde kitegeeza nti ono asuumuse gwe bali badde bapushinga anywere atereze banne so mu baddugavu ekyokulwanira emmere awo we twakijja it means nti Ibulake bw'afuna sister wo mulala yani ali ewaka eyo Mariam n'Abiba Rehema ate Ibulake gwe bagenda okugulako olutalo batandika okusojja n'obuntu bw'otalina yafuna sente kati alowooza kati ye Katonda talina kyayagala tukole nga tetuliiwo wa sente balina omumulinda kubanga gwe atalina toyinza kwetaba atalina sente bw'oweetaba mu lukiiko olukola budget oba okola nsobi n'ebirowoozo tetubyagala ate bw'oba ogenda tugamba kinaawe Extra Digest mugoba nsonga